Solemolo avumiridde ebikolwa bino ebigenda maaso mu ggwanga lyabwe kyagambye nti kisiize South Africa ekifaananyi ekibi. We might term it xenophobia, but when you dig deep and you look at the pattern, is it really xenophobic or Afrophobic? Or these are criminal elements who exploit the situation and play on the ignorance of many. Ono agamba nti ebikolwa bino eby'obukyayi n'ettemu tebiri ku mawanga nga we byogerwa, wabula obuzibu buvudde ku biragalalagala ebiyitiridde ennyo mu ggwanga lino, kyokka nga bakola buli kimu okulaba ng'omuze guno gukendeera. The reality is that drugs are being peddled daylight. The reality is that there is corruption within our security forces that connive with those people. The reality is that young kids are being trafficked. They are being exposed to prostitution. Ebikolwa eby'ettemu n'ettima ebirabibwa ku mitimbagano egy'enjawulo mu ggwanga lya South Africa okusinga mu bitundu bya Johannesburg, Pretoria n'ebirala bisize obukyayi mu bantu. Amawanga omuli Rwanda, DR Congo, Nigeria n'amalala gasazaamu okwetaba mu lukuŋŋaana olw'okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okutumbulamu ebyenfuna ku ssemazinga wa Africa. Omubaka Solemolo agamba wadde ng'obusosoze bukyali bungi mu ggwanga lyabwe, bo tebalina kigendererwa kyonna era bakola ekisoboka okukkakkanya abantu. Okusinziira ku mubaka ono, baakakwata abantu abasoba mu 4 ng'era kaweefube ono ow'okukkakkanya obutabanguko buno akyagenda mu maaso. State as South Africa is very resilient. I think it is resilient because the institutions are strong, the debates are vibrant, and those of you who are aware of things like the state capture commissions are really addressing the cancer that has been killing our people, the disease being corruption. Okuva obwegugungo buno lwe bwabalukawo mu South Africa, abantu abasoba mu 10 baakakkiririzira kumwa ate abalala bangi bakyapookya n'ebiwundu. Helen Nankwanga, BBS Terefayina, ageesigika. Ku nsi yaabwe poliisi erabudde abatuuze b'e Muyenga abaagala okufuna emmundu n'ekigendererwa ekyo